Akawungeeza k'olunaku olw'eggulo ab'enganda n'emikwano za General Muhoozi Kainerugaba era nga ye muduumizi w'eggye PDF bakuŋŋaanidde amaka g'obwa pulezidenti Entebbe okumujagulizaako olw'okuweza emyaka 5. Omukolo gwateekeddwa Pulezidenti Yoweri Museveni, First Lady Jenti Kataawa Museveni n'abafamire. Emyaka 5 General Muhoozi yagaweza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno bwe yazaalibwa mu mwaka gwa 1974. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe yeebaza General Muhoozi olw'okuyingira amagye nga yeesigama ku mwoyo gwa ggwanga nga kimubeeredde kyangu okusitula embeera z'abajaasi. Because he listened to me when I advised him to join the army. He spent 1 year with his uncle, General Saleh, doing business. But I had told him my own view that whether you want to do business or not, army formation helps you to strengthen your character. He agreed and he went to Sandhurst, and I'm sure it helped him greatly, and I thank him for listening to my. Pulezidenti Museveni agambye nti General Muhoozi kimbeeredde kyangu kubanga teyayingira magye ng'anoonyaamu ensimbi wadde omulimu okuggyako okuweereza eggwanga lye n'ejja okukola obulungi. You know, people have been saying Muhoozi. But when he came back, he added value to the army because he was in the army for passion, for patriotism. Some people join the army in Africa because they are looking for jobs. Sirina mulimu kangende mu magye. That's very dangerous. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.